waliwo abakoppa oluyimba lwa Zex birangirangi abalala bakoppa oluyimba lwa Kuchi Judy oyo brag about God yava mu Kuchi ako mwe yava mulimu n'ennyimba endala mpitirivu nnyo zisobola kunnyonnyola kumalayo kubanga obudde buba butuvuga speed ntandikire weerewo omukyala nga gye natandikidde olunaku ennyimba ezo z'olabyawo twagezezzaako okulaba nti tuteekamu ntonotono obutaweebuula bangi naye ate ne twagala tusongesongeko kuzaasukooba kati nsaba nzijeyo muyimbi omu mwezo z'olabye sabula tugende Levikson olimba si lwa Levikson Rani lwa ring rapper lwa tata ya featuringa Levikson okay mama tawoleleza asikuwolereza kubanga nze olimba bwe baalumpa no bw'oba ogenda featuringa ogenda mu studio omuntu n'akuwa oluyimba n'akubulya flow yalwo n'agamba n'osuulamu n'oyogera bw'oba nga olimba olwedde luze luwandiike oba n'agamba yeeno flow naye omwana oyo olingira kati tuli musonyiwa yakoppa nnyo kati abayimbi abalala yogera bambi mulimu abamu nga si bayimbi nga tebanatuusa kuyimba kati bw'aba tannatuusa kuyimba pressure mama ani pressure nemutwala mu nzina Pasa Sewanyana yayimba akabaasi nirinyawo baasi pasa tona agenda osumbe bw'oba tonnatuuka kuyimba pressure eno tuweeyo akayimba ogenda kwesanga abalala baproducer kyekizibu nalabako olutalo olwaliwo wakati wa Samali Matovu ne Julie Mutesaasira nga lwava producer ye yakwata oluyimba bonna n'alubawa mpulira oba writer n'awandiikira abantu ennyimba zezimu nga flow yemu obuzibu bwenfunye mu bana abayimbi bonna betulaga wano ye faino omuwandiisi w'ennyimba kati waliwo issue eyo nti abayimbi bayinza okuba nga producer yakireeta oba songwriter oluyimba oba sigo waliwo owandiikidde songwriter agenda kuwa flow y'oluyimba ye alina gye yalujje then ne wabaawo gwe mmanyi Morgan Isaac ye tetukyalina producer oba songwriter ye Morgan Isaac Mozi Morgan Isaac era style yenze kyemwagalako bwe tuba tubadde tumisinga ensi agituleetera mu gospel version. Now that brings me to my point eyo yennyini kambuuze mulowooza tulina kye tuyita .com generation gye tulimu nti ebiseera ebisinga omuntu aba ayagala kupulinga crowd eno n'eno agambe nti abantu baffe mu gospel balemu okweboowa nnyo nnyo n'agamba nti kajeyo eno beat esobola okumuvinga abantu be ne baleete bonna mulowooza ekyo tetukyetaaga mu gospel industry mu bayimbi b'ebweru waliyo omuyimbi gwe bayita Tihadi akikola nnyo ekyo waliwo abayimbi betuyita ba evangelists mu music evangelist ye muntu asobola okukwata ekigambo ekimu to win souls to church tufuneyo omusumba abasumbe tuyinayo kangereza oluyimba Chikibombe bwebanga ebadde gospel song of the year mu lyrics nyinza okugamba nti terwayinamu bigambo anti ngeza nkugereza nti bw'oba obadde ogamba nti olulondo okuba oluyimba bwe ntunulira lyrics it was an evangelistic song kujjayo beri just ballet there is a beat n'agikwata oba ekigambo called Chikibombe n'okwata n'oyingizaamu Yesu somewhere ono n'ajja nga anyumirwa kidongo ne mubaamu Yesu kangereze nti tulina abayimbi abakikola kati ne bajjayo secular beat challenge weeri yeeno eyalukola spirit ye behind that beat yaliki kubanga tumanyi nti abayimbi abamu abasakula akwata olimba n'alusamirira talusamirira nga just uli kumpewo from production from writing lusamiriddwa so bw'okwata beat eno n'ogireeta n'ogiteekako buteesi njiri obanga akutte bayali ne Katonda kati ekizibu kiri nti mwoyo ki oguli awo gulwanagana jeje gitugoba mu kanisa n'omala owulira oluyimba n'olyenga envirizi kuva ku mutwe n'ogamba bannange ndi kuki ate nga tolina engalo ya Yesu wavaayo ku luyimba kyakina n'olumejiko yawandiika omukutu ng'ekintu kitabuse njagala ombuulire kino kye twogerako tukite abantu bano mwoyo yabalungamya kubanga mwoyo asobola okulungamya n'agamba yambalanga makula n'oyambalanga yenga mwoyo yakulungamiza tewaliyo mwoyo gye yanungamiza ekibuzo kiri nti onyumye ate nze walinze tukita kubanga wali abantu abavaayo ne bagamba olowooza toli mu kuwa mwana oyo platform n'eŋŋamba it is okay kogimuwe naye ng'omuvubi kangimuwe naye at least katustopinge gundi kawukumi ave
Ochitegera like other people even himself jukira shibade ngombo muvuka yimba luyimba actually kutwenga kyakola ku TikTok nze ngamba naye we yajija so it means okubera gospel artist oyina okubanga oli wa gospel tetuganye kuuliza nyimba za nsi wamukebera okutimanga si wa gospel no him being a gospel artist siganye yes muyimbi wa gospel nze mwagala nnyo naye obuzibu if we keep quiet kubanga zana yogera naye netula naye tuwamita nokumita naye wamutunya boti nga alina kawukumi mungi nenda banga next time agenda kuyimba kabaka mwanga mpulira Konze, if I tell him and does not listen to this I think Dora can you get away walo kibayita trend kati abayimbi bafa aba gospel bagala kutambulira ku trend yes olaba mami kyoyogeddeko enjiri esigala yemu naye means ne vehicle enjiri awutwawukana nagamba abayimbi nti Yesu olunaku lwaliyo singa waali singa Yesu alina TikTok account yes singa olunaku lwaliyo waali atenga mazina okufako obufi inze wenjawukaniramuko katono nange sikyagala ekyo gundi oli kyayogedde but the way you bring your message to this kid oyo mwana nze namukolako interview nayo mwana ayagala okubeera sito oyo yes ayagala kubeera sito ayagala kikuba ayina omutima gw'enjiri endala yali mu nsi naye wabyono na walia naye nomanya walia ekinyanya olaba sebo hope walia just gonna be defensive a little bit olaba badde ompayiriza sebo walia omwana engeri gye wamugambamu you are just breaking this kid sebo si kid omwana mugambe sebo si kid and guide him kati njoke omugambe kyakina kidongo kyansi wali oyagala kuyimba ki oyina kukola bwoti ne bwoti ne bwoti omanyiti wamugaidingi ebbali ulira bamugobera ddala kati kiri bwekitibwa Madora olaba nayagala kumakinga information n'abayimbi abalala nabo balabe bwenkya tetukola mise kweno era kumbeera naye mu kisonda tubeere babiri we bati behind the camera twogere ajja kuwuliza kale next time oba tajja kuyimba ebyo naye gana kusanga te another gundi omulala agenda kusprouting out enkya naye ajja ayimba bitu katugenda tumenya oba tuzimba kubanga tuyinza okwogerako nga tulowooza tutereeza ate ne tumenya bumenya abamu ekimala mamanyi omanyi omuntu apromoting oyo omwana gwe mwogerako wa chachina era naye amalamu amaanyi Lanek ye promoter omanyi ono mwana omulezi katwade Lanek yakazukuka Dani Wizi bwe yakola luli oluyimba naddamu luli oluyimba ya mwakuba omwana mpaka nonako yotagala nakuwulira Yesu yaani okitegera kyeŋŋamba ekyo nakyo kibi si promoting bino ebyokuddamu ennyimba but engeri gy'okuttemu omwana omwana muyimbi like he has the voice ayagala mukama by then sebo nsaba kusala ekirimi omuntu okukeera ku makya naagala takyayagala awulira bya Yesu kubanga baamugambako yali tali wa Yesu mukwano yali tayagala kwagala yali wa mukama kati buli muyimbi amanye asooka kulokka nga tannayimba exactly kitegeeza wasooka mu church nga tonnayimba naye abaana bano oba abantu abakyusa music tuyinza okuba nga tetukyagala ng'abantu naye simanyi Katonda kye yamugamba kukola ekyokubiri tuyinza ojjajinga njagala njajinga omuyimbi gwe bayita Morgan Isaac Wilson Bugembe Bale Vixon kangeze abayimbi abazenga baludde mu church bw'oba oludde mu church nkusuubira okubanga ogenda okula spiritually owulira enjiri omanye ekyokukola but tulekayo room ya Holy Spirit to guide you waliwo omwana nga yakayingira mu church n'atandikirawo okuyimba oyo omwana wa ddembe okubanga aleeta eri n'aleeta eno tannaba kufuna guidance emala so waliwo abaana abamu kati bw'aba musumbanga yakopye beat yeetaaga ave mu music yatuula abulira enjiri musumba sewanyana bwaba kubanga kati gwe enjiri ate ogimanyi nnyo waliwo n'omwana eyakalokoka mu kyaki nasimanyi banga lyakamala mu kyaki kati nti waliwo omuyimbi gwe tugamba naye okuze waliwo etakusuubira kubanga okola ono omwana omuto mugenda tetubawadde eddembe no ati kyegambe tulekayo ruumu era eya Holy Spirit tulekayo eri ruumu nti Katonda ajja muluŋŋamya naye ffenna abalokole naawe abayimbi Bayibuli egamba do not be conformed
to the standards of the world. Ekintu kye bayita trend tukize mu Luganda teweekola ki teweekolanga nedda baba togendanga ng'ensi bw'egenda ensi bw'egenda ensi ejja ne trend tosobola genda na muyaga tosobola genda na muyaga ng'omulokole olina otambulira lwaki gambye nti waliwo abayimbi nga kamugereze tunulira omuyimbi gwe bayita Judith Babirye Judith Babirye gwe twasooka owulira ne kakati akyali mu calling ye talina muyaga omuyimbi akyasinga okugenda n'omuyaga unfortunately is Pastor Bugembe number one. Unfortunately lwaki nti tuyina omuyimbi tuyina n'omusumba kati birwanagana alimu abantu babiri mu omu tuyina omusumba ayagala oyita abantu bajje mu church ne tuba n'omuyimbi eyatandika nga musinza contemporary music kati yakuba kidongo kiriko yaleese oluyimba lwakaliga era ng'oyagala omumanya nti ye Pastor Wilson Bugembe buwuliriza ennyimba eziri mu mafuta ge ze bayita omwoyo woolabe bwe zihiitinga tugoba nasinza kati lwakigamba trend nti agenda yimba katonda w'abanaku ayimbe nga 90% bayimba basakula tetumanyi katonda waabwe yaani abafudde kye bali nti bw'ogamba katonda w'abanaku akola tulage ku balokole katonda basitudde naye nze bw'ondeetera katonda w'abanaku nga mulimu bashiba nga simanyi katonda waabwe it's a trend kati ize ayagala kufuuka musumba abayita bajje mu church ate tulina omuyimbi owa gospel ayina obuwulira enjiri kati abo ababiri balwanagana tuyina ne Mogana Isaac musajja wa kati eyo trend abo tubasuubira okuba nga spiritually mukuze nti mukimanyi nti omwoyo guli oguli ku beat eri n'eno omwana eyakajja danwizi aba tamanyi exactly no mwana bamukuba kati ali mu nsi that's my concern tugambe bamubreakinga wabula namugamba mazima ne mugamba mukwana eno Jose kamulali abalagala lekerawo bichachi nabyo birekerawo anko tumwebaze tubuuza kibuuza webale nnyo tukoye okubanga abaana bagongo balira wano mukutandika alemalira waneeno ate akali bakendo okalabira ku mukonda sifa abalugera naye omwana ogenda okumusanga ng'ayimbye oluyimba olusaka ne mutamugamba ko nagamba it is okay naye omanyi lwaki Dora nsonyiwe budde bwatumwebaze omanyi challenge etulina abaana bano abato balina mentorship y'abayimbi be basangawo abali waggulu bonna bakopa abakulu bwe baba bakikuba omwana alowooza it's okay kiringa okeera ku makya n'osanga Pastor Bujjingo ng'ali ku street mu kishooti ne bisapatu noga Pastor aba akyambadde nange nga nkiteekamu they mentor mu bikolwa kati we tuba tukyalina abayimbi abamu be tugamba nti banene jjukira Exodus gye yatandikira ku Ganjaman ng'atandika si ye kaakati awo twamukkiriza nti ayingira ali mu transition kati n'amakiwaringa ku nnyimba ze tugamba ntakyakoppa bidongo waliwo nze be ngenda okukkiriza be tuyita bababy Christians tubakkirize babiyimbe bababy Christians bajje kyonna kye baleeta kati olowoozaawo tosumuludde tebagenda kubira ddala kyemudde gamba nti g'omaze ebbanga emeka bbanga kinga wakalokoka exactly biwalokoka ng'olina olunaku olwaleero okenda kumenya ogamba ekyo si kikola mwoyo ekyo alina bwagamba mubadde mukimanyi eki waliwo abatandika obulungi nina omwana ayimba bulungi nyo bamuyita epiromans mwesezi epiromans ayimba mumumanyi bulungi ennyimba zayimba nnungi nnyo naye alemeddwa okubotola olw'ensonga tayimba biri kati oyo omwana bw'atuula wansi n'alaba nga tuwaba n'amaanyi ne bayitawo siyo azimba ennyumba amanyi katonda kye yamuyita okola tafuna n'abantu walaga kuyimba yadde okuweereza kati omwana bw'atyo ayimba obulungi bw'atyo bw'alaba nga tupromotinga bino si promotinga erinadde manya kolingiyo Dora Jimmy's oli ku TV si kyekyo Dora Jimmy's ogenda kweyambula kubanga aliwo abeyambula okukola erinnya ku TV definitely no he knows his calling Mommy, you're talking to Mama Chevchenko no he knows his calling waliwo abantu betuzze tulaba wali owuliddeko music wangoma ng'akyuka okuggyako wakolayo kolabo n'omuntu naye era ogenda owulira ng'ali mu line ne calling ye twina ojja ssanga era ng'alimu ekyo amanyi katonda kye yamuyita okukola twina tumuleke twina yavaako oluyimba lwolupya simanya Yesu ku kyalo walulidde yes
naye akyali mu trend If we go to Pastor Bugenda. Oyina entalo ezo ne family ndowooza just. Towanda bigambo. Abantu abaliko diza ala kwali agambye Atandika bulungi but is now tukomewo abantu bangi abaliko dizo Alison agambye nti no buli muyimbi akopa abensi abanoonya kumwogerako namawulire mbu yabbye track y'omuntu so amawulire go gabeere nga gamunoonya ate ye bamuyita Pauline Kwali agambye thanks for the show. I love you Dora James. I love you so much sweetie. Ono yagambye mbu enjoy your blessings na roterali olwo tetwalutaddemu olwo lulala twalujemu teluliko. Ono yagambye bwati agambye nti no, the only problem is us who sing message we are denied chance to. Now they give those people messages atenga tuzibaweera Dora they give them the power to do all those kyebadde oyogerako kino gante nyimba munazi kuba promoters who have messages avudde mitiyana muyimbi we mitiyana Dora kyekiri kyebadde oyogerako nti abaana banayimba enyimbi waliwo abagamba nti bayimba enyimba eziri mu message entuufu naye bannanyini mikutu ba music managers temwagala kuba nyimba ezo ba DJs tebagala kuba nyimba ezo baagala zino eziri ku trend ezo zemwogerako zebalina okuba katusakole batya ku kyenjiri katononyo enjiri ebintu ebigitwala oba vehicle etwala enjiri ekyo oba gogwa nti noyimba message naye nga togitadde mu vehicle etwala enjiri okitegeera bw'oba ng'okubya oluyimba but the production is bad vehicle etwala enjiri ne bwe lwanjiri lutya nga production nga video mbi ojja gikuba wano eno katone bwagamba nti nayimba atya message lwaki zino zetwogera nti no bakopye the message is poor lwaki tuzikuba oba lwaki muzikuba ekintu kiri kimu kyokka bategeera vehicle etwala kyebagala okukola okitegeera katugone wabera ng'oli mityana ng'oyimba otya enjiri but your video is poor, your audio production is poor. Tukoze kyokukomya ekigenge kubanga tulaba ekigenge kiri mu kulya ezo ennyimba zetwawandiiseeko zetwaleeseko ne producer zeyaleese zabadde ntono nnyo ku nnyimba eziriyo nti abayimbi abanene bonna nabo bakikoze abayimbi abali wakati awo bakikoze abayimbi abali wansi bakikoze olw'obutayagala kuvoola na kumenya bangi twasazeewo tuleeteyoko ezo eziringa obvious abantu ze babadde era byabadde omwana webalenyo netulinya kukya wakati tukoze tutya okulaba nti ekigenge kino tekinyinyitira gospel industry. I think abantu baddeyo ku njiri abayimbi baddeyo ku njiri because gospel tegeera nti nno oli muyimbi wa gospel nga muzeeyi Aloysius Pastor Aloysius Bujjingo bwayimirira katuuti n'abuulira enjiri gw'obuulira enjiri okuyita mu music okitegeera dayo n'okusaba kikulu by the way abayimbi ba gospel baddeyo basabe baddeyo balungamizibwe omwoyo mutukuvu muddeyo mukabirire Katonda abayambe bangi nnyo abatandika waneeno abasumba betumanyi nga batandika bayimba bulungi nga batandika bayimba njiri naye olunaku olwolwala ennyimba zibafulumya sima Yesu ku kyalo Yesu terina okuba ekibetutageera n'ennyimba endala tulabira ddala nga kugamba ku mugendo okyande byoti naye nga watandika bulungi because nze I love Pastor Twina's music all his old music that's not the anointed one no banakola ebintu ebitali bituufu nasirike busirisi ze kyasobola kugamba is that abantu baffe bano bagendeko mu kyaki basabe nekirala oba kyetaagisa ne media houses zino okwata muko zisabe biography zityo ez'omuyimbi oba ofuna baddeyo basome baleete biography eyongereko ngamba biography wa gundi w'abayimbi kubanga tugenda kufuna negundi nange nemuyimbi wa gospel ne mulokole tetulina kyuma kigenda okupima mbu ono mulokole wano wetutanzijalaba video y'omulokole ng'aleese ebyana byambadde patrabanga temubagambako tembabuulira gye tulaga tugenda tuka nga video omwana kugamba nagitadde linki yiyo otukemu ng'ebyana bibigula biti kubanga mwagamba waliwo ba baby christians waliwo n'abakuze mwoyo mamifundikira Dora njagala abayimbi tulina okubagamba mazima abayimbi tulina okubagamba mazima mbu we are not production si kyekikulu only naye message abayimbi bagenze ku gundi kati ngenda wazi ngenda wa Nisim agenda kumpa ekidongo naye what is the message are you taking to Nisim message katuumbe gospel music means the art of
molding words of the Bible, of the God, of gospel, to put in music. Obera nawe preacher, nawe obera nga nayenga just dakika zokoza 2 3 4 otuwa, but bring us message. Genda kalo producing music kwa mulungi ku backyard nga oyagala, but bring the message in the song. Na echi twala bayimbi. Ndola kambuze. Eruli twaberanga n'abayimbi. Twaberanga n'abayimbi. Nga basaba basiiba basoma Bayibuli ng'oluusi aba yeebase Katonda n'amuwa oluyimba n'aluwandika bw'aluyimba ne lubanga terukaddiwa ekisooka naye kati ennaku zino be tulaba nabo babijja mu Bayibuli balaba ebiryeri badde njagala kubuuza ekyo badde kyenjagala kubuuza music manager wa Sultan kyenjagala Kamiliyoni oluyimba lwe yaluyimba ataddemu omuti zino ze bayimba zivaawa ziva mu Bayibuli yakusaka kuba muti n'afulumya oluyimba lwe kati nze ndubuukidde simanyi wajje yava simanyi yebaka badde saba batuddemu ekibuuzo ekyo abayimbi abalivanjirika ababuulira eri ne bajjayo ne baleeta mu kkanisa waliwo abayimbi abasumba by the way n'abayimbi ndowooza balina okitegeera nti zino fivefold ministries naawe ogwamu ng'omuyimbi waliwo omuyimbi agenda n'avuba ebyennyanja n'abireeta eno mu kyaki waliwo ababisumba waliwo ababibuulira ababitiikinga okitegeera so callings I think ziba za njawulo kati nzireyo ku kiri kye natandise nakyo bano abayimbi abatandika bw'aba aleese oluyimba nga kyakina don't break him sit down oyogere naye bw'anaaleeta next song eringa kyakina omuteeke zina nyimba zonna ezisinga ze babuukira tugenze waruga tugenze wabani zonna ze babuukira abayimbi abo tubalinako records eziri straight nga namwe muzimanyi bulungi nnyo abamu ku bo abamu tubamanyi basiyazi abalala ku bo batamyevo bazibu naye oluyimba ye n'agenda n'alutulako butuuzi n'aluleeta eno ffe tugendereko mwoyo ezennyimba ziwonya lusobola okuwonya omuntu ng'ennyimba ze twalabanga bwaka nali nkyabira ne Florence Rukundo bamukubira esimu ne bamugamba omwana namuzaala kasiru naye mbadde nsaba nkusanze ebbasa ya mitwalo 5 ngeze okufuluma ekisenge nga twamujjanjaba ne bigaana buli kimu ne kigaana naye omwana wange asose luyimba lubadde ku TV omwana wange nalulaba n'ayogera oluyimba lwe bakopye eri lusobola osumulula omuntu ezimu ennyimba tuyina mu Christian music waliyo music gwe bayita contemporary Christian music ayogera ku Christian lifestyle nga temuli mu kigambo kyonna Jesus taliimu naye ng'asobola okwogera ku lifestyle y'omukristaayo yonna yonna nti bwonna osoma Proverbs oyinza obutawuliramu Jesus naye the lifestyle of a Christian Solomon n'agituleetera kati mu bayimbi bakikola mwe balinga calling ye bweri ne tuba n'abayimbi nga Katonda abakozesa gye baava baddeyo bakima abalala through music through music ng'agenda bakozesa baddeyo bwe baba babaleeta agenda kukozesa omuyimbi gwe bayita Florence Rukundo Judith Babirye amuyingiza mu establishing mu church then wabeewo omuyimbi agenda omusumba kati ekizibu kwe comparing callings zino nti era waliwo lumu awards baali batekano mu Kampala bali bazito I think Radiant TV Awards wezityo omweyaziteka yajja naga pastor nti ali nominated pastor n'amugamba n'amutuuza n'amugamba enjiri tebamu competition callings are different evangelist tasobola buulira nga apostle tasobola buulira nga teacher tagena so bw'onoogamba nti pastor Bujjingo ne pastor gundi ani asinga obuulira enjiri tulina different callings n'agijja namu bwe yasooka omusinkana kyekimu ne mu music tulinamu be evangelist singa mbamanyi nze teri muyimbi ansingira kusomesanga gwe bayita Centroni rapper yafunye award yazo simanye bayazifunye manya na mubulizi wanjiri Centroni mubulizi wanjiri mo wadde kati tuve mu genre nti hip hop tuve kati mu flow ya music nti jamu beats gaze ebigambo that is the calling omuntu jalina kati abayimbi bano kyakina biki kyakina ng'oluyimba nti lwava mu babandana kankugereza ekizibu kye tuyina abaana balokole nga bamanye nyimba za secular okusinga ezensi nga njawagiro wa chachi na ayimba olubafaanana ono amubulira enjiri ng'akozesa kiri kyanyumirwa amugambe toli mu bandana oli mu kyakina nje kiwagira kubanga generation y'abaana gye tulina kye bategeera it's a different generation kati abo bwe baba kitegedde njagala amundeetere
nti nina omwana ayagala ebidongo ekimeze kidda awulira oluyimba olwagambe batugambye tuli bakyakira tituli baba naye ng'akosezza beat gye yeegombye kati ono akikoze njagala otuuka okule ogende ng'okula ogambe okay ovubye bwebanga ye calling yo nga ddala yeyo gy'oli well and good tujja kyebaliza mukama katonda naye nze challenge yange ye yennyini bw'aba abiyimba awulira nga byebyo era buli lwagezaako biiti endala tebikola wabula nze kyenjagala beebuuze era bamanye biiti eyo gy'okutte erimu spirit ki ekyo kyokka ekituufu kiri nti like obeera otya kale omulokole kangambe naye nga most time your life obeera ng'owuliriza gospel omuyita Jeremiah yegamba openly munageze muyimbi yankolera uwundi wasechula naye nga it is most times kusimu walona kutamaze okukolako Nigeria yagambye agenda kukola sechula abagenda kuyimba n'abasechula ono kutamaze okukolako bamwita buchi tosobola kuwulira like 90% nga nyimba zoyina ku simu yo mulokole wa muyimba nga zansi onayimba bikyera ayina okuwa chance abayimbi ba gospel abawulirize maybe anafolinga nnyo them afuneka ne message agambe bayimba gospel bateka munyo teyakkiriza kuwa awaadi kubanga njagala nfundikire nga kyekyo kawukumya ajja kuvaawo anko tumwebaze fundikire omulamwa guno omulamwa guno gugamba nti tukoze tutya okumalawo zino enyimbe zise z'ebigenge birya sibigenge naye nze my opinion eyange kisooka nze siri muyimbi but at least nafunye chance interactinga nnyo n'abayimbi ne ba producers abawera kyeŋŋamba omuntu ekisooka omuntu yeetaaga okubeera ne church ng'ayina church mwasabira ayina okuba nga awuliriza nnyo enjiri ayina okusoma bayibuli ebyo ebintu ebyo ebisatu omuntu bw'aba abirina tasobola kubulwa luyimba lwasobola okuyimba ne lubuulira enjiri kubanga aba awuliriza njiri ng'asoma bayibuli ng'ate alina pasto oba alina church mwasumbira naye nga omukulu bw'ayogedde gwe buli dakiika obeera eri tojja kufuna budde obusobola okukompozinga oluyimba olunakyusa obulamu bw'abantu ng'ate gwe 24 hours obeera eri. That's my submission. Nze submission yange ku kino egamba bweti spirit of discernment buli muyimbi agyetaaga nga tonnagenda ekituufu ffenna tetusobola kuba nga twewandiikira ennyimba naye discernment ejja kuliidinga ku songwriter omutuufu nze nabamenyedde fayino ennyimba zonna zawandiika n'aziwa abayimbi ba gospel abaalukopye abaalwozezza ati it is very bad, it is not advisable okubeera ng'oli muyimbi wa gospel omuyimbi writer wensi nakuwandikira oluyimbi. That is why fayino atomezza bangi eno mu gospel ennyimba ezisinga kwezi zetwakoze yeyabikola abimalanga yalukola naye omanye ennyimba za fayino wali oziwulidde nziwulira biiti zo zimanyi zaawano esinga si zaawano kati osuubira ki anti kati abawandikira mbadde mbagamba batereeze anti kati ye ajjayo biiti zakozesa ne zaabiramu za sakula gyakuwa n'abawa tofundikira oyagala listi tugijjewo ogenda awardinga olwamubede mubede Andre yalukoze dadi Andre ne peni n'ateekamu beat tekomye ku beats zoka ne peni n'ateekamu naye mubede bamufulumiza bangi Derrick Rich alina mubede Lena Price alina mubede Lil Jay alina mubede don't mind about the title the title is okay title is okay basobola sharing the concept matter because concept ya religion ne concept ya prices ezimu anti bewemu natural dollar tuli ku bintu bya kopa nsi yoka neta tunakwogera ku music etalimu na makulu nga tukaloko ojeo biro kosa beat yo weka no fulumya like Obatonazala, who cares? What is the meaning of the song? Kalo funye beat yo gicreatinze. Nganda kusobekerera wano. Twagala ngale tunamaliriza banange dakika zetu ina ntono nnyo. Omukyala Susan Makula Bujjingo. Mbadde njagala ompe abayimbi bo Bowandi Awards mu 2022. Okusizira kwa awards zino. Mutu mwagala nnyo kwogera ebyo tebyakoze. Tebijja kola. Nze mbadde njagala bano kati mbadde njagala nawo otuleko katebe kakwoche. Dora. Bayimbi kibosuubira abalina okubeera. Madam Susan ngatana batuweereza. Asooke n'ekyo nakyogerere ku mpewo. Twawulirako ku Sunday nga bakugamba nti ogenda amusumba nga agamba nti ofulumyeyo ko ku list yo. Ensi yonna eyagala kumanya tulinde list eyo mu gospel.
ekirooto kyange kya gospel awards music awards so list yange gye ngenda okukola it's an appreciation list tekitegeeza nti omulala talina kyakoze naye omuntu akola asiimibwa naye n'otasiima ate yange eriko kano eriko ne kano guno etandika guno tutandikire wano tandika buli gwowaawe omusazi kwata awadi tandika naye raga dancehall song of the year connected rufu worship song of the year byonna bibyo nedda praise song of the year nedda wanjibama tugendera ku lisi gye nakuweereza oba osaaga agenda mu maaso anti ze wampereza gye ndiko afrobeat artist of the year not Levikson songwriter not Ken Loyo female artist of the year not Gabi Ntate ani yali agenda obeera female artist of the year Lena Price ngamba not Lena Price kubanga munno ne mwabadde live babiri gye twabadde live kati kankubuulire essaawa zino ne bwe yandibadde muyimbi kinampita ku live ye nandigenzeeko naye undeniably ffenna tunuulire mu gospel music muyimbi ki omukazi abaddewo ekituufu bambi kimama kati why not Gabi Ntate tweyongereyo okay kangende kale female male artist of the year Pastor Wilson Bugembe oyo muwadde towakana tujja kuyiwa ekigo wano wrestling oyo muwadde Pastor Wilson Bugembe sinna mugaana mundeetera obuzibu Pastor Wilson Bugembe congratulations era kati obukadde bubiri bubadde bubiri nedda teriiko hip hop song of the year not God Twist hip hop artist yes Centroni collaboration no hip hop video yes collaboration song of the year no okay song of the and worship brag about our God Rimba song of the year song of the year kati mbadde nsaba abategeka awards bwengeri gye mwagala promoting Ugandan music omuntu yenna aleeta olimba nga concept si ya Uganda this is a Nigerian concept ekituufu naye yalukopa na Kenya oba yalukopa godo simanyi biki artist of the decade not Florence Lukundo abambi yali ekituufu yali tukoze emyaka 10 ejo nkiddiza waakiri Pastor Wilson Bugembe he's the artist of the decade oba notuwa sekumati no oba nolera sekumati nedda mukwano then music manager abayimbi okusinzira ba managinga naye ate abayimbi bo managing beba temuli yafunye awadi obeeta music manager bafunye Central yafunanya naye Ken B nafunemu ne Jalid nafunemu John Mary Ekaya tafuna Chembuza music manager of the year omuyimbi we yatwala wadi y'omwaka nedda okay then group of the year not Will Songs and fans group of the year don't tupapya nnyo oganda Will Song oteeka wani Will Song kikulu nnyo ekyo ndeeta anti kati obudde ogenda kuntema fans group of the year not Royal Army why but they are doing that kati kambabuulire mbulira Royal Army be yali etegese nebikola mu Uganda sijja kyogera yali emobilizinze eki ekyo tosobola kinzijja mu tweyongereyo saagala kwogera kubanga naateekawo muyimbi mujja gamba wange stylish artist of the year njagala ekyo mukireke mu secular gospel tetusobola kulonda ani mwambazi kubanga waliwo abaana nga mbeera ye balemesa okwambala tebalina ssente compare to ambassador Tony so akisaana naye category tugijjewo vocalist Ivan TIT kwabo ba vocalist kwaliko Mildred Nakanjako kwaliko Sandra Subi kwaliko Rachel Namubiru ne Ivan TIT Sandra Subi tugende maaso bano ba blogger sibamanyi hype man yes DJ not Easy Samuel nange DJ wadani blogger kwetulu bajje ndeka promoter instrumentalist sibamanyi okujjako Nicholas mumanyi naye waliwo n'omulala sibamanyi sijja kugendayo gye sitamanyi promoter of the year nedda mumbuli abayimbi ba promotinze Titus Kutesa Job Kiza Titus Kutesa Gavante Rachel Namubiru tongamba nti yeyawadde ne concept ya Job Kiza okuleeta concert omwaka guno eyo yonna ngenda kuddukayo kangende ku South African song South African artist Wendy Harawa South African artist of the year is Joya Celebration bw'ogamba South African omanye kiri mu South African
region ngabono ga East Africa tugenda wabatatumanyi banaye wendi abadde kubanga abadde mu Uganda kubanga bawasente kubanga yatwala Wesley Malawi actually when tachali na South Africa when kati mu Uganda wendi asiba wa when mu Uganda wendi collab zonna zakoze mu Uganda babadde bamupromotinga mu Uganda no Dora mbulira ya wa 40% sente zezo sente sizimanyi Dora waliwo abayimbi nga tebali promoted in Uganda wendi abayimbi baffe bakola naye collab bamu introducing mu Ugandan market. She wasn't in the Ugandan market. Telling about our pompi, told about your celebration with Pastor Benjamin Bani, but Ada, they're already in the Ugandan market. So collaborate. Okay. When Harawa, Omukyala ono tumukirize. Yatwala abantu abe South Africa kale Malawi. Nzikiriza nti bamuwe kubanga awanirideko ku gospel industry eyawana Uganda. Ajiwaniridde ki? Mbuli omuyimbi gwe yakola naye nga mutono. Yakola ne Colifix. Mutono, Colifix mutono. Tanakula nnyo tuuka. Colifix yakula dda. Tweyongereyo. Mulwana Colifix afulume church ngono bwe yagamba. Ogambye otya? Mulwana. Colifix tojja fuluma church n'otukwagala. Kati kambabulire wamma. Dora. Nedda kambabulire lwaki nchirese cha Colifix. Omanyi lwaki nchirese? Nedda kambabulire lwaki nchireta. Tumaleleza banaera nchawe genda tujjayo. Okay, tujja. Vuga. Awalala siriyo. Life Achievement Award kwaliko Florence Rukundo, Joseph Segawa, Ronnie Habasa, Olivia Ziwaja, Msengendo, Lady Bizzo, Prince Nick, DJ Rain, ne Mr. Lumu. Kuliko gwo wakanya? Yes. Ani? Nchiwa Joseph Segawa. Bonna bafuna mukwano. Bonna bafuna. It's not a nomination. Lifetime Achievement Award. Yani gwo wakanya. Gwo wakanya kwaba bafuna. Ronnie Habasa mujjamu bwe mbagwe manyo MC. Mujjemu Florence Rukundo mujjemu. Omujira mu kimukwano. Tubaddewo dia. DJ Ryan. Ryan. Ekintu kye bayita lifetime achievement. Eddakiika zituwedde bagenda rising artist Kerale no. Wali owani. Abana ba rising artist babadde. Owani Richard Ruvisi. Amami ate ojja kunjogeza ebyanjwanjwa ndeka tonte. Rising artist. Gogana rhymes. Those are rising artists. Deepest rhymes. Mukodomi wakati omuwa. Mukodomi wange atya. Yawasani. Katuwera biro kya Deepest rhymes bana. Yawasani. Mama. Deepest alimu. Rika Misteli. Mukwaya no isa. Atano yayimba nkusaba mukwate empola yani. Mungusa mkwate misanvu. Ayakoma na mulife ne tumumulo yo. Yayimba mulife wamma yo yongere. Mulife don't run. Mulife don't run chukola bichebi. Female artist of the fena twakiriziganyiza. Female artist of the yabayocha. Lena Price. Yongerayo. Nedda Gabintate ekyamuwesa award yali kwada. Mami nakujjeko. Yayimba kwada ekyamuwesa award. Banange eddakiika zituweddeko bana bagenda kujjayo ngalo. Asembayo. Gwobakanya. Banji liste charge. Njagala mutule wansi wa awards ezo mufune ba stakeholders abategeera music. Nawe nakatika jukira. Katika music awards. Nawe katika jazz. I consult people before I release these awards. Ideas zabo. Webale omulungi alaba Soul TV ebyaddala yene emboozi tegwa malojja naye nga nkugamba bino wammanga buli jjowooza ina gy'owulidde wano si ya saltmedia si ya G256 wabula ya muntu sekinoomu oba owulidde Susan Makula Bujjingo yabyogedde bibye si bya muntu mulala era nange byenjogedde byange MC Hope byayogedde bibye engalo ya Yesu byayogedde bibye Uncle Tumeweze byayogedde bibye si bya G256 si bya kino mwe n'abawangudde nze nga Dora I was so appreciated wamaze nafuna award ate najagala bannange ezitowa bitya ya gold